Wasitano munafe twebaza omutonzi abukesiza ng'oli mulamu ku Friday n'okeera okulaba Bukedde TV1 kekadde tukuddemu agataliiko nfuufu nze kuteesa Juju Yamusi ne Mebu Mulungi katugatandike n'ebikulu. Poliisi egudde mu kabinja akalala kabba pikipiki n'okuzitema sipeeya. Abaana bafeitinze abamu. Ebyava mu keberandaga butonde mu baana ba Paul Kafeero bifuluma lwakuno lwa wiiki ejja birindiriddwa nga bigezo ya UNEB. Nga oba nice oba size kati kyekiriwo bambi. Tweyama okolera awamu. Okusibwa kwa Lukwago okugasa abaludde olwawula gavumenti mukyalo wa ayagala bamusibire e Mulago afune obujjanjabi. Ayina personal doctor. Ensi yonna ewedde America ne Iran bwe zitadde emikono ku ndagaano ekomya olutalo. Onyongera kwebazawo nawo osinzira okulaba Bukedde TV1 mbujivu agaleetandise n'agaba ebyokwerinda mu Kampala n'emiriraano abongedde okukwata obubinja bw'ababbi ba bodaboda abazitema sipeeya ne bazitunda. Kati akabinja ke bakutte bakasanze Nabbingo nga bano babasanze ne pikipiki mpitirivu. Ekitongole kya Crime Intelligence ensangi DPC w'ensangi Bright Vincent n'akulira okulonyeza ku buzibu emisango ensangi Potato Nadi bagudde ku kawondo k'abavubuka abatema bodaboda zibeera zibiddwa nga mpya ne bakyusa ebyuma byazo okubiteeka mu nkadde. Bano bakwatiddwa Nabbingo gye bateeka akaduuka ke bagamba nti katunda sipeeya wa pikipiki era omu ku bakwata olulengeddayo ebyokwerinda n'aleeta pikipiki okubatomera bwe bamulebeseza n'adduka. Poliisi esezeko ekifo kyonna n'ekwata abasoba 30. RPC wa Kampala South Oluya Seguya atuuse mu kifo kyonna alagira abasajja b'epikipiki zonna okukwatibwa ne zitwalibwa ku poliisi ensanje. Basombye sipeeya abadde mu kaduuka yenna n'atwalibwa ku poliisi ensanje ne pikipiki ezisoba 50 ne zikwatibwa. Poliisi ekitegeddeko ne pikipiki ezirifa mu katundu kano zibbibwa mitundu ebyenjawulo okuli Kabaale, Lyantonde, Masika ne Busoga. Abakwatadde ebifula bakanika pikipiki n'okuziwunda. Tusanyukidde poliisi olw'embeera gyetaddewo kubanga tubadde tutumanyi nti kubanga eno ebadde kanaabi naye nga tutumanyi nti bakyusizaawo piki naye tusanyukidde ab'ebyokwerinda amaanyi ge bataddemu okulaba nga bayamba abantu kubanga abantu baffe bangi battibwa nga tutumanyi nti nno ate bodaboda bazikyusiriza wano. Baleeta ne baddaabiriza ne baddayo. Baddayo tebasula. Naye bajjawo sawa nga bagulawo sawa. Kumakya. Nobody move. They are all under arrest. Omu ku bakama b'amali n'omukutu gwakozesa ku social media nga era nga bwawunda pikipiki ne zidoopya ng'era aziteekamu obukodyo n'azisabujja. Pikipiki ezimu zisangiddwa nga ziriko n'amapuleete enkolero eri ate ng'endala zisibiddwa enkoba ng'ennamba zazo tezirabika. Abasirikale kye bagambye tezikozesebwa mu bikolobero mu budde obw'ekiro nga kizibu nnamba eyo ebeerekeddwa okugimanya. Ng'okunoonyeza kulaga nti ku garaji eno emanyikiddwa nga Nakati garage nti wano batemerawo spare wa piki ate bakolerawo ne number plates ezigambibwa okuba nti njingirire. Avuzi ba bodaboda mu kitundu kyewalaliziddwa okweyima mu kifo kino okulaba ogubadde. Wapikiza femuna ebiziba zibula mbaji n'okumanya waliwo ye eyambula kweno ya nze naye abagirizwa ku baali ba 2010. Omwogezi wa poliisi mu kampani ya Ndwekyo Kawala ku simu akasizza okuyolebwa kwa pikipiki zino n'okukwatibwa kw'abantu abadde mu kifo kino nti bagenda kunoonyezebwa ku bbiibwa pikipiki obukolebwa. Kakkana nga bazudde piki 44 nga piki 8 zasangiddwa teziriiko injini nga piki 7 zino bazudde frame zokka nga twasanzeewo ne injini za piki 6 twasanzeewo ne exhaust pipes 10 n'ebintu ebirala okuli spare wa piki ng'abantu 13 bano bakuumibwa ku poliisi yaffe. Ategeeza nti batandise omuyiggo kwaba badduse nga naye tukyagenda mu maaso n'omuyiggo gw'abo abeenyigira mu kubba piki mu Kampala n'emirirwano nga kwe kuli ne nannyini garaji eno
abitebye. Kiza Matini yakusakidde ggulo ku Lwabukedde TV. Ate ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamba Lugahara alangiridde nti ebyava mu Kebera endagabutonde z'abaana b'omuyimbi Paul Kafeero kwakolebwa ku Lwokuna lwa wiiki ejja ku poliisi e Naggulu. Kino kireseewo obunkenke mu bamulekwa ng'abamu nti balaalise edda bannyaabwe okubabuulira bakitaabwe singa bidda nga si ba Kafeero. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamba Lugahara eriyo omuntu mu kubaliza ensonga z'okuzikula ebisigala by'omuyimbi Paul Kafeero abaana b'Irumutane bakeerwa endagabutonde ku ntandikwa y'omwezi guno olwaliro ng'ayita ku bibanja by'oku mitimbagano ategeeze nga bagenda okufulumya yavudde mu Kebera abaana bano ku Lwokuna lwa wiiki ejja nga 25. Balamba ategeeze nti byavudde mu Kebera byakulangirira ku kitebe kya poliisi e Naggulu ng'ensi eraba. Agamba nti ekitongole kya poliisi kivunaanyizibwa okukenneenya endagabutonde kye kijja okuzifulumira byonna ebinaabikolebwa byakulaga obuteerevu ku TV. Agambye nti bakutuukirira abaana bonna Birumutane mu buntu babayidde babeweera baluwa ne bannyaabwe kw'ossa n'abakulu mu kika. Nende Vincent Abubakar muto w'omugenzi Paul Kafeero ategeeza nti wadde ng'abaana bagumu kyokka waliwo abamu abaazirisi nga bakitegedde nti obudde buweddeyo. Nga bw'obeera gwe abaana bafeitinze abamu nga bw'obeerawo ng'olindira ebibuga bya senior 6 nga oba nice oba size kati kyekiriwo bambi naye abaana bagumye abeere bagumu. Ategeeza nti olw'okutegeera abaana ba Kafeero bakutandika okununula ebyobugagga bye. Gavumenti eyagala kununula buli yagula ekintu kya Kafeero. Agubizza abaana bonna nti wankubadde banaazuula nga si baana ba Kafeero naye bo bajja kusigala babatwala nga abaana baabwe. Oba oli avuddeyo nga si mwana wa Kafeero tetugenda mutwala nga mwana wa Kafeero era ewaka ajja kwanirizibwa nga mwana wa Kafeero. Ayongedde kuti gavumenti yabasabye okukola sako abaana ba Kafeero nga bagenda kugissaamu ssente nga bamaze okuzuula abatuufu basobole okukulaakulanya ettaka lya kitaabwe. Yabangambye abaana bwe bafuluma bakoleyo kasako babaweyo akasente bwekanaaba katono, abalima balime, abalunda balunde. Yebaza ttiimu yonna eyambye okulaba nga kino kituuka ku nkomerero ng'ekulemeddwamu minisita Balamu. Neebaliza ddala minisita Balamu ne director owa Forensics Police, Assistant Commissioner of Police, neebaza ne director we Wandegeya ne Vertical Laboratory ya gavumenti, neebaliza ddala ne Dr. Byalwanga. Kyokka omu ku banasitira Nantongo esigala Makere Busansula Masabo tumutuukiridde ategeeza nti bannyaabwe balina okubateekateeka ekiddako okubalaga bakitaabwe singa mu Kebera omusayi wavaayo omwana yenna n'awandulwa. Mama gyali mulamu alina okumbulira gye yanzaala kuba essaawa zino kati tunoonya kikasi bwe kiri aba alina okumbuulira oba yanzaala wa oba waba alina okumbuulira. Nantongo ategeeza nti yatuukirira dda nnyina n'amubuuza oba alinawo ekitala kyonna ekiwada ku buzaale bwe. Nnyina n'amukakasa nti mwana wa Kafeero. Ndi mugumu kuba wano lwe banteeka naye ate ndimu okutya tomanya. Ye Ssentongo Paulo agamba nti mukakafu wadde nnyina yafa teri walawe bamuzaala okuggyako ewa Kafeero wano wennyini Masaba. Singa lizaati zivaayo nga teziri ku ludda lw'okugenda kukola otyo. Nze nkyekakasa kituufu. Lwaki? Kituufu ono ye muzeeyi nsina kubuusabuusa. Abantu ab'enjalo boogedde engeri gye balindiriramu ebinaava mu Kebera omusaayi gw'abaana ba Kafeero. Era twagala abaabukedde nga balondoola ekintu ekyo kuba era nkisoma amawulire ga Bukedde era kwenkiraba njagala batutuusize ddala ku gundi kuba tugula amawulire buli lunaku lwa sitoola eyo tetwagala kugimiisinga twagala tulabe eggwerawa. Buli mwana amanye nti ddala taata wange ye gundi ataliwo mama wamunoonyeze taata wo omulala ensi eryoka eraba amazima. Ku bano kwe kubali ne mukyala we yali meeya Deo Tumwesi Mbabazi akubiriza abakyala banne okubeera abeesigwa mu maka. Kale mbuulirira abakyala tubeere bagunjufu okusinga kaawo okusinga abaana okubalaga ekifaananyi ekibi. Ignatius Kamya ne Mukasa Kivumi bakusakidde eggulu eno. Byonna tujja kuba tubibatuusaako butereevu ku Bukedde TV1 era ne mu lupapula lw'Obukedde ng'omusomi oli bw'agambye nti talusubwa. Zo ensonga z'okukwatibwa kwa pulezidenti wa PFF Ssaalongo Erias Lukwago zongedde okweraliikiriza ab'omu maka ge. Kati mukyala we Zaawedde Lukwago asabye omulamuzi Ali Musango Abba waakiri bamusibire
mu ddwaliro ekkulu e Mulago agende mu maaso n'okufuna obujjanjabi. Mukyala we yaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala Zaawedde Lukwago Nalubwama awanjagidde omulamuzi ali mu mitambo gy'emisango gy'omwami we Ssaalongo Erias Lukwago okumusibira mu ddwaliro e Mulago asobole okugenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi mu kifo ky'okumusibira mu kkomerero Luzira gye yasindikiddwa olunaku olw'eggulo. Zaawedde agamba nti Lukwago mulwadde era ng'alina omusawo we oba muyite personal doctor mujjanjaba buli lunaku ng'e Luzira gye bamusindise kijja kalobeza omusawo n'okugendayo okumuwa obujjanjabi nga bakirina okubeera. Council Erias Lukwago ayina personal doctor amukolako. Personal doctor oyo tasobola kugenda nga Luzira buli kaseera ate nga wano e Mulago kyali badde kyangu okugenda n'amuceekingako oba n'akola wamu ne badoctors abalala ne bamujjanjaba. Zaawedde okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamateeka luteekeddwa aba Uganda Law Society, ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ku kitebe kyabwe e Kampala. Ategeeza ng'omulamuzi yenna bw'alina obuyinza okulagira omuntu n'asibibwa wonna w'abeera ayagadde okusinziira ku mbeera y'omuntu oyo gy'aba alimu. Kati omulamuzi aba alina okutunuulira ensonga nga bwe ziri n'agamba nti kino weewaawo etteeka liŋŋamba nti kamutwale mu remandingi e Luzira wano wabeewo ekyenjawulo. Mulumi obw'ekitalo agamba nti ekitongole ky'amakomera oba ab'amagye basobola okuteerawo kabiitewe abasirikale abamukuuma mu ddwaliro e Mulago nga n'emisango gye bagigenda mu maaso nga bw'annyonnyola. Akuumibwe prison ne poliisi oba n'amagye nga bwe babeera bakyagadde naye omuntu n'afuna obujjanjabi bwe yeetaaga mu kiseera ekyo. Mukyala wa Lukwago alumiriza nti obulwadde obutawaanya bba era bwava ku bakuumaddembe abamutuusaako ebisago ng'akwatibwa nga bagenda ku kkooti y'e Masaka n'akasukibwa kabangali ng'etambula ekintu ekyamukosa omugongo okutuusa kati. Ne bamukwata ne bamukasuka kabangali. Kati kabangali yali etambudde avuga kabangali yali alowooza nti bamutaddeko dda. Kabangali n'esimbula bwe bamuteekako ne bamuteeka mu bbanga n'agwa n'afuna damage. Kati yagenda ng'ekula n'evaamu okulongoosebwa okwo. Bw'ati asabye abalamuzi bulijjo okwetengerera nga bakola emirimu gyabwe. Baveeyo bakole nabo kye balina okukola. Tulabe nga enfuga ey'amateeka tevumibwa. Yandibadde atunulira, yandibadde abuuza n'okubuuza n'omuntu gwe muleese aza ati avuddewa. Tukimanyi nti yali yawambibwa abuzeewo ennaku 3. Bano olumaliriza batambudde butereevu okugenda ku ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti okwongera okumunyonnyola ku nsonga za Lukwago. Bino ebibeereddewo nga bannabyabufuzi ab'oludda oluwabula gavumenti balaze kye bazzaako oluvannyuma lw'okusiibwa kwa pulezidenti w'ekibiina ki PFF era munnamateeka omututumufu Erias Lukwago. Bano baliko n'enteekateeka gye balangiridde okutandika ne sabbiiti ejja okulaba nga bakolera wamu ng'ebibiina eby'oludda oluwabula gavumenti. N'olwekyo tweyama okukolera awamu era ndowooza wiiki ejja okutandika ne wiiki ejja mujja kutulaba ku padded quarters ez'enjawulo. Okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe kya PFF mu Kampala nga beetabiddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Louis Lubongoya, pulezidenti w'ekibiina kya UPC Jim Akena, omukwanaganya w'emirimu mu kibiina kya ANT Alisa Araso, Moses Bijirwa wa Common Man's Party, banna Democratic Front, ABFDC n'abalala. Omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kya PFF mu Buganda Dr. Lume Bayiga annyonnyodde nti mu nsenkanzo bagenda okubanga nazo okusinga batunuulidde okunyweza enkolagana ng'ab'oludda olw'obula gavumenti n'okwongera okuvumirira ebikolwa eby'okubanyigiriza. N'abantu abalala bonna okubakoowoola basobole okuyimirira n'emitima gyabwe, bayimirire n'amagulu gaabwe, boogere n'eddoboozi ery'omwanguka. Abawandiisi b'ekibiina ky'NUP Lubongoya agambye nti okukwata abantu mu ngeri ekifa mukoko mu kibiina kyabwe ky'NUP kati kugenze kulanda nga n'olwekyo oludda olw'obula gavumenti ya kuno bonna essaawa okusitukiramu nga bukyali bavumirira ebikolwa bino. Wali eyo weewunye bwaba basobola okuyisa sinnalooya bwe batyo ate gwe omuntu wa bulijjo ali atulaba.
ye pulezidenti w'ekibiina ki UPC Jimakena akatiriza nti ekiseera ebibiina by'obufuzi byonna ebivuganya gavumenti ya kuno biteeka ebbali obutakkaanya bonna bwe balina bakolere wamu mu kuvumira ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Whatever our differences, we are one in our pledge to serve Uganda and all her people. Ate munnaye nti Alisa Alasa agambye nti embeera lukubaku gye yakwatibwamu yayongedde okuteeka okutyamba na Uganda ekibaviiriddeko obutayagalira mu nsi yaabwe. We are here to tell the CDF that Mr. CDF, for whatever it is worth, what you're doing to this country is wrong. Shamshad Nalujja ne Robina Nantale bebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ye President wa America Donald Trump atadde omukono ku ndagaano n'eggwanga lya Iran okukomya olutalo. Mu ndagaano eno bakkaanyiza okugulawo akagolomolo ka Strait of Hormuz bunnambiro. Omukolo guno agukoledde ku bugenyi Bufalansa mu lukuŋŋaana lwa G7. President wa America Donald Trump ne President wa Iran Masoud Pezeshkian batadde emikono ku ndagaano ekomya okulwanagana mu Iran okumaze kyenkana emyezi 4. Endagaano eno bagiteereddeko emikono mu bitundu ebyenjawulo nga Trump abadde mutabamiruka wa G7 e Bufalansa ate Pezeshkian abadde mu Iran. Omutabaganya w'enteeseganya zino ye Ssaabaminisita wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif nga naye endagaano agiteereddeko emikono mu ofiisi ye. Endagaano eno esiddwako emikono okukomya olutalo nga yakumala ennaku 6 nga amawanga gombi bwe galafuubanira okukomeza ddala okulwanagana. Endagaano eno yeetololera ku nsonga 14 ng'ekikulu kwe kugula akagolomolo ka Strait of Hormuz embagirawo n'okomya okulwanagana. Ensonga endala etunuuliddwa kwe kuteesa gye bujjiya ku byabbomu zisa byalo ne Amerika okuliyirira Iran obuwumbi obusoba mu $3 obwa dola olw'ebintu ebyonooneddwa mu lutalo n'okubajjako nnatti. Iran eraze essanyu olw'endagaano etuukiddwako nga bagamba nti buwanguzi bunene gye bali era balaba bawangudde. The difference between the negotiations now and the previous periods is that today the flag of victory is in the field. Our people saw the glory of the armed forces too, even though they were against the well-equipped enemy. Ne President wa America Donald Trump ategeeza nabo bavuddeyo na buwanguzi mu lutalo luno wadde ng'ekyamutwala mu lutalo ekyokusaanyawo nyukiriya wa Iran tannagifuna. Memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. Iran's nuclear ambitions were not curbed, and they have learned that threatening the Strait of Hormuz works and will undoubtedly leverage it in the future. This is the worst foreign policy blunder in decades. Kyokka minisitule y'ebyokwerinda mu Amerika Pete Hegseth ategeeza nti bajja kuzzaawo obukwakulizo n'ennatti singa Iran eneegezaako obutassa kitiibwa mu ndagaano eteekeddwako emikono n'okuva ku by'okuweesa ebyokulwanyisa bya nyukiriya. The War Department is here and prepared to restart if we need to. We prefer not to, but we are prepared and postured to. When the blockade opens fully, we'll step back and allow commerce to flow. But if Iran doesn't comply, then we're more than able to reimpose an ironclad blockade. Mu ndagaano era bakyalina okumaliriza ebyokulwanagana wakati wa Isirairi ne Lebanon ebirabika nga bifuuse kagomba weegoge. Isirairi etegeeza nti amagye gaabwe gakyali mu bikwekweto mu bukiikaddyo bwa Lebanon. זה נכון, המאבק עדיין לא תם. ואתגרים נוספים עוד לפנינו. Oluvannyuma lw'endagaano okutandika okukola emmeeri ezibadde zikubyeko amafuta nga ziriko bendera ya Saudi Arabia zitandikiddewo okuyita mu kagolomolo ka Strait of Hormuz. It lifted its frozen assets unfrozen with toll-free passage through the Strait of Hormuz guaranteed. Tanka zino kubaddeko Autad, Jaham ne Sheden. Minisita w'ensonga z'ebweru wa Pakistan Shah Dal ategeeza nti omukolo ogubadde gulina okubeera Geneva, Switzerland gusaziddwamu kubanga endagaano ewedde. Mu lutalo olwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogwokubiri omwaka guno, Amerika ne Isirairi batte yali omukulembeze w'oku ntiiko wa Iran Ayatollah Ali Khamenei n'abamu ku booluganda lwe abaduumizi b'amagye ab'enjawulo nga n'abantu ababulijjo abawera bazze balugulamu obulamu. Advanced fighter jets would deliver the most brazen escalation.
kino kyatanula Irani nayo nekola obulumbaganyi ku banywanyi ba Amerika omwali Isirairi bwe babalumba ne bakuba enfo ezitali zimu nga basinzira ewaabwe Tehran nga bamu ku bajaasi ba Amerika ne Isirairi nabo baaluguzeemu obulamu. Iran teyakoma okwo yagenda yesasula ku mawanga amalala ganywanyi g'omukago n'Amerika okuli Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Iraq, Qatar n'amalala ng'egenda ekuba enfo z'ebyokulwanyisa bya Amerika ebisaawe by'ennyonyi n'amaterekero g'amafuta. Era kale kasita endagaano eteekeddwako emikono oboolyawo n'amafuta agabadde gongera okwewanika ebbeeyi nakkako wansi ne tufuna ku buweerero. Tugenda kumulamu naye kansooke nkubekubiri mu bukedde bw'enkya eby'Erias Lukwago bisattiza Ssemujju Nganda n'abalala 7 n'alongo wa Lukwago ayogedde ku mbeera bba gy'ali mu kkomera Luzira waliwo neetomedde father n'emuttirawo e Masaka. Ate Ukraine esindise drone 18 n'ezookya amafuta ga Russia n'ekibuga. Abatemu balumbye owa mobile money ne bamutta ne bamulesa baby gw'abadde ayonsa. Bibaddewa byonna mu bukedde kw'ossa keesisi egobye 10 ku by'amasannyalaze g'Owino kulikayo mu kumulako malala abaminisita by'obulamu bakkiriza omwoleso gwa Bride and Groom okugenda mu maaso wakati mu kugoberera ebiragiro byonna ebitangira Ebola okusaasaana. Bibaddewo ng'abagenda okwolesa basinkanye ku Vision Group wano mu industry area. Enteekateeka z'omusigo mikulu n'embaga ogwa Bride and Groom zeeyongedde mu Buguma Twala Vision Group abategese okusinkanamu ku bagenda okwolesa ebintu ebyenjawulo omuli n'ebizimba amaka amagumivu okusinziira kwakulira okulinza Vision Group akatale Lorraine Hiro n'akulira okuteeka ebivulo Fiona Tamali abagenda okwolesa babayisiza mu biragiro ebyateereddwawo abaminisitule ebibulamu okutangira obulwadde obwa Ebola. As head of marketing, I want to assure you and the audiences that we've done our best, we've promoted, we've put out the expo, and a lot of people are eager. And I hope you're just as eager as they are. This year's theme is Beyond I Do. So we're looking at offering more than the wedding. This ongoing discussion on Ebola. Of course, as Vision Group, we've been able to ensure that most of the SOPs have been catered to. But you also need to cover those with your stalls. Basinzira ono kakasegwa ng'omwolesi gwakkiriziddwa okugenda maaso kabasaba banajja okugondera ebiragiro byonna nga buli kyetaagisa okuteeka omukolo guno kisiddwa mu kifo. This is the official letter from the Ministry of Health. We had to assure the ministry that we are going to follow these SOPs to get this letter. Therefore, we really would like your cooperation following these SOPs. We have a hospital we are working with, so it's going to be there as a professional to check on temperature. We are going to have washing points, sufficient ones. Exhibitors are assured of enough security across the time of the expo from Thursday 25th June when the setup is done in the evening all through up to Sunday evening. Ensikale ne bali ku kitebe kyafu wano mu industry eri n'abagenda okwolesa bakisisa nti bamaze dda okweteekateeka okulaba nga balaga bannayuganda emisono empya gye baleese. Our new exhibitors welcome on board with Bride and Groom Expo. Temugenda kwejjusa anti Unique Bridals mugimanyi olaba tuli bakabi bwe tuti namwe mugenda fuuka bakabi. Omwoleso guno gwandika 26 gwanga 28 omwezi guno kuuma showground erugogongo kuyingira kwa mtwalo gomo Prudence ukinika keroma akamule byokunywa bera agamide beyi byokunywa byawo yonna mwoleso guno ejja kuba esalidwa kunakunga abantu okwetekateko kujja mbonje mwoleso. Wemumanyi nnyo bakolera ebyokunywa ebirungi ebisinga mu nsi yonna bera wine ne bera juice ne bera tea. Naye kikuru nnyo mutuwagidde nnyo emiwendo ya buli product yonna tugisazeeko. Abalala bongeza naye tekituganda kugenda wagula, abalala bongeza naye kati tusazeeko mujje ate nekyalo ekipya ekiriyo njagala mumanyi wine enywerwa ba fathers. Weerajjo wano ekitongole kya Nira agambye nti bagenda kubira n'omuddala mwoleso guno era bakuuda abantu okujja okufuna empeereza zaabwe ku bwereere. Obaddeeyo nga weebuuza obufumbo bwange mbuwandiisa ntya, bwe nkola embaga nkola ntya nga nvudde ku church oba nga nkoze obufumbo bwe bayita okwanjula,
kati tukuletedde ebintu ebyo byonna twagala omanye obufumbo buno obuwandiisa otya era obuwandiika wa fe abanira ffe kyetuza okukola ku mwoleso guno ate era tetugenda komaoko services zaffe zonna eza NIRA zigenda kubaawo ku story yaffe ku mwoleso n'abolesa abala buli mwakusuniddeko ku byajja mu mwoleso ng'emiwendo gisaliddwa Unique Bridals nga bulijjo tuba ne gawuni ennungi tuli bavumbuzi ba gawuni tulina gawuni okuva mu nsi ez'enjawulo zino mbadde muziraba ku mutimbagano kuno mugenda ziraba maaso ku maaso ate ku muwendo omulungi mujje buzi mu mwoleso gw'abagole ogusinga mujje ku Bride and Groom Expo mujje ku mudaala gwaffe ogwa Unique Bridals mulabe gawuni ez'ekirooto only at Unique Bridals. Kale Kabira Country Club ekuleetedde package ey'emmere ku kasente akatono ennyo naawe ali ebweru osobola okukola omukolo ng'ate venue ya bwereere olwo lwennyini olw'omukolo tugenda kukuwa emmotoka ez'abagole bwereere promotion endala eriwo eyeewuunyisa tugenda kukuwa n'ew'okusula bwereere bwe mba mbyogera byewuunyisa bw'otuuka Kabira ojja kukakasa nti bino bituufu jangu ku Bride and Groom Expo ku story yaffe omwoleso tujja beera ku looka namba 19 buli kiweetaaga okukola embagayo n'amaka kigenda kubeera under one roof kijja kuba ku UMA era tubuyita mujje mutwalo gumu gwokka nga bulijjo. Ismail Nsubuga nejiwa nasaze bakusakidde gule eno lwa Bukedde TV. Babanywa naffe nga bulijjo tosubwa kuvanga 26 paka 28 wanerugogo mu Kampala ate tunyumirwe n'ogw'omwaka guno. Bwetweyongerayo gwe omulimi w'ennyaanya akooye okudondola olw'ekidibo mu kanyumiro k'omukenkufu Nyanzi Julius era akulaga engeri gy'osobola okukazaamu ennyaanya zo n'otafiirizibwa. Tukyagenda maaso n'akanyumiro kaffe ak'omukenkufu mwe twakatagana ne kampani ya Prof Bio Research okutuusako ebintu ebikwetoolodde by'osobola okugattako omutindo ne weegobako nawe okeerawo obwavu nga tukyatunuulira ebyuma ebikaza emmere n'eddagala mu nkola ey'omulembe okwawukanako n'ekyuma kye twalaba wiiki ewedde ekikolera mu musana ekyaleero ne bwetonya kisigala kikola. Enkuba ne bwetonya yeyina solar panel kasita ekitangaala kivaayo yo terina tabu terina tabu eyina solar panel yaayo ate solar panel eno oluvannyuma netereka amasannyalaze ku baatule n'olwekyo eno ekaza kilo 10 mu lunaku lumu eriko tray oteeka ku nemaali. Bwe biba bino ebifuuyirwa mu kubirima omukenkufu akulaga engeri gy'osooka okubinaazaako eddagala. Tulina okuggyamu obutwa n'olwekyo ofuna lita emu ey'amazzi tufunayo ekijiko ky'ekisula tugezaako okukola wano kyetugezaako okukola kwe kuggyamu obutwa obubeera mu nnyaanya bazifuuyira nnyo ate bwe tunazikaza nga zirimu obutwa jja kulwaza abantu n'olwekyo tufunayo ekijiko ky'ekisula ne tukitabula mu mazzi oteekamu ennyaanya. Salaasala bulungi ogyemu obwoya obutonotono obunakala amangu. Ng'osalaasala pieces kati nnyaanya zo ziteeke mu dryer yaffe eno kabejja jamu tray jjukira egenda mu kilo nga 10 naye nze kankozeseeko tray emu yokka olwa programu ng'ozaalirira bulungi nnyo tuyige bwizi mujje mu Prof Bio Research wali ku Equatoria tutandikewo business bwekyo tukoleko ne ku menvu kubanga n'amenvu mugayina mangi tuli mu kuyiga kukaza nga business bituvundako ebitundu 7 ku 10 ebyamakungula g'abalimi ebintu bye bakungula bigwera mu kuvunda na kwonooneka oba ze tuyita post harvest losses tulina okukirwanyisa ng'ojja ku Prof Bio Research n'ofuna dryers nezikaza amangu amenvu gano ng'ogakaza ng'ogatunda mu baana b'amasomero bagalyanga crunch ng'ogakaza ng'ogatunza Abannayuganda abali e Dubai Middle East kati ng'oggalawo ate tukoma bukomi kugaza bibala byokka n'emiddo oba eddagala osobola n'okukaza kyoka abakyoka bakimanyi bulungi nnyo kyoka zisumbuwa katukebere ku bye tukoze
laba akanyanya nga bwe nakugambye nti dry eno ekuuma omutindo ng'otwala mu supermarket eno bugipakinga ebeerawo n'emyaka 10 tefa kubanga amazzi gonna ogaggyemu katoli bw'ayagala ogikozesa akwata bukwasi ng'ateeka mu mazzi dakiika nga 5 ngesika amazzi buto ng'akola kasupu kiyitirivu laba lyenvu lisigaza nekkala yaalyo nago n'ogapaakinga n'ogamba grams 10 15 ky'olina okukola kirwa jangu ku Prof Bio Research oyiga okaze emaali evunda abakatale abalimi abasuubuzi abatwala ebintu bye bayita perishables ebweru kiyitirivu owa supermarket tandikawo business omwana wo nga yakaza ebibala bweto bwetufundikidde agenkya leero tukwebaza munaffe okulaba Bukedde TV1 ab'ekikyabajja bakutwale maaso nze kuteesa Juju Yamus ne Mebo Mulungi bye bye